ali ku Nyondo Media je baleko jena je tusizako engalo olunako olwaleero twagala tumanye ye Allan Cruz obulamu bwe abutambuza ata era akikoza ate okubeera nti asobola okuyimirira ku ttaka ne liyunguma n'olw'ensonga eyo omulabi waffe omulungi genda maaso beere nga osubscribinga olikinga otweyungeko osharingereko n'omuntu omulala party negenda kubeera very important n'olw'ensonga eyo teekawo nnyo ebirowoozo nga byamaanyi nnyo tubeere nga tugenda ddala mu maaso. Allan Cruz nkuddamu okwaniriza naye akatundu kano ke tutuuseeko kali very important and I want you to be real to the people abakulaba ate nga kimwe osobola okubeera real kubanga abantu bangi nnyo ba inspiring bantu bangi nnyo abakwagala Allan Cruz nange kenyinyi nombeera nga ngezo ku videos zo nengenda mu comments they are really so happy with you so n'olw'ensonga eyo tugenda kubanga tuyitamuko mu bulamu bwo omuntu ali eyo abeko n'ekyakola ki kyamanyi kisookera ddala Allan Cruz ku myaka gyo olabika ddala nti oli mwana muto. I'm sorry to say that sikuyisa mu maaso naye okusinziira ku bintu byokola ekisookera ddala okola ku BBS TEREFAYINA sibwe kiri then oyina ne YouTube channel jo running eya Cruz exclusive then waliwo ne Mama Brighton nova wonti oyina ne other social media platforms nga Facebook, TikTok and others like Instagram n'endala nyingi nnyo wovaawo waliwo ate n'abantu abalala beweyungako mu mizannyo gamba nga this one yani smart the landlord nakaiza the landlord omweyungako nokola ki nozanya naye nakulabako ne mu kawadwa and kachapizo and kawadwa by then waliwo akazanyo ke wazanyanga olaga nti wali kadama nga wakava Saudi Arabia wabula ngo banyumiza obulamu bwo obwa Saudi Arabia akadda ku yali eyitibwa gundi kasasiro and didi kati just nekyusibwamu ko bukyusibwa kati ngojjeko emirimu ejo ejja camera fenga fa abalabe gitukola ki je tulaba waliwo natira n'emirimu gy'okulagwe ng'omuntu ejiri out of camera sibwe kiri yes bwe kiri kati kibuzo kyange kishino wamanga nti Allan olunaku olujukira nti YouTube channel you running every day ebintu by'okulabiri every day naye how do you manage like to serve all those purposes every day ozuka sawa meka era webaka sawa meka kubanga osanga omuntu nga ayina ekitu kyakola nga kimu oba bibiri nagamba sinza kuzako kitu kyakusatu kubanga mbeera busy nnyo oba kitegeera n'ebintu byenkumenyedde byokola nate era n'ebyesimanyi bine bibeera out of camera omalako otyo olunaku lwo ozuuka sawa meka era webaka sawa meka era omanaging otya ebintu ebyo byonna olunaku ngenda kugamba okay kantandike bwe nti munsi muno saba you pray like real pray okusaba tekitegeeza kugenda mu church nga wali abantu bangi ne bakulaba n'osaba okusaba nze ngamba abantu nga bamu tebakikiriza nfuna olunaku lumu ndowooza mu myezi ng'etaano oba ena omwoyo lwe gunzigira ne guŋŋamba nti Allan go kneel down and pray era olunaku olwo nyinza ogenda mu kisengene n'eggalira n'enzijako etaano n'ensigala mu nzikiza n'ensaba nasaba Katonda ne mugamba one day mpa omukazi omulungi alimpuliriza nga ngondera tujja kukola kitegeera Katonda nanyamba nakinkolera mukufuna omukyala gwe nina Zahara champumuza kale like ngo abavubuka abasinga tebakimanyi nti maybe when you settle down with a girlfriend ngo ina girlfriend obongo bwo busettlinga then you start focusing ku kicho ino kola yeah time je twatandikira je twatandikira mu dating then nabichi that's when ndowooza okay nasaba Katonda ebintu byali bibiri mpo omukyalo omulungi nga mpuliriza nja kukola nensaba Katonda ne mugamba tompa ssente naye mpa amagezi ebyo nali ku mavivi bino byenjogera bireewo nali ku mavivi nasaba Mukama ne mugamba tompa ssente naye mpa amagezi we namusabira ebyo ebintu nali siina kyendi naye nga mu mutima mpulira nina kyenjagala okubeera era nga nkiwulira nsobola okukibeera ne ngamba Mukama
mpa emikwano emirungi mpa emikwano tompa mingi naye mpa mitono emirungi ejjo omugaso mu bulamu bwange. Olunaku ndujjukira nalusaba nali siina mulimu wayitawo ndowooza omwaka nga gumu kyenjagala okulaga nti essala gy'osabye tekola leero oba tekolerawo abamu ekolerawo abamu tekolerawo tevunda naye mu 2016 nali 2015 nga ggwako nali ntambula Mengo nga ntambula byange ne nga mpita ku BBS nenkyama bukyami nga muntu bwona akyama togenze saa mulimu nali n'ogamba kankyame wano ndabe ekiriwo then mu kukyama omuvubuka alaba story eno njagala oyigemu ekintu kimu nti this is how God works. Katonda bwati bwakola mu kukyama nensanga omwami Jjo Kigozi ng'ali mu corridor bali mu kulongoosa BBS egenda tandika nenga ye main boss gwe bakikwasizza. I want to thank that man Kigozi Joseph akola ku NBS. He's a big man. He's the guy who changed my life. Nali shabe nali sinyuma kutunulako mu kamera nga sinyuma kulaba but when namutuukirira namulimba ne mugamba wangamba dance jankulabe ompa omulimu naye bwe najjanga ku NBS nga tompa budde but the guy told me sijjukira kugamba kujja but okay what do you want to tell me ne mubuulira kye nali njagala teyansaba mpapula teyansaba ki yaŋŋamba nkuwadde omulimu. I went home nga sikikkiriza kati ng'omulimu gwakuwadde wali prepared for it? No, nali nkimanyi nsobola okukola ku TV naye nga sikolangako. Nenga gwokiina naye nga nkiina mu bwongo so nampa omulimu ne bankuba enkokola ba workmates waliwo ebyemirimu obimanyi onagamba kalabika bubi tekajja kukola onagamba tekalabika bulungi bannange TV BBS twetaaga bawala balaka bulungi but that man stood with me nangamba Allan nina kyenkulabamu nze ngaba emirimu ojja kukola gwe bampanga producer nga ndaga nti sisobola oba okitegeera but the man always nga bwansanga mu corridor ngamba ekintu kimu Allan ojja kukola celebration kulaba yon pressure mpulira ebigambo bingi but relax nenga bulwembeera ku TV negomanga nnyo cuts ne tough day nenga ndaba kale cuts nga ayina ekyo ekintu kyakola ekyabavubuka bw'omulaba oyinza ogamba agement wo naye nga akusinga ddala emyaka kale ng'anyuma okulaba kale tough day nga ayina energy agira kati nga bulwembeera nga nange balimpa chance nentandika ku mpewo bwenti njagala omwana neegombe njagala mbeere inspiration eri omwana oyo omuvubuka ngagamba this guy is young but look where he is laba ebintu byakola kubanga nkimanyi binyuma so bwemba nakufuna omulimu ku BBS then netugenda ku mpewo atandikidde awulidde gye twatandikidde ojja genda ofollowing ebintu bino ojja biraba byonna alina bye nagambye binasabanga Mukama nentandika okukola ku mpewo bwe ntandika okukola ku mpewo nga nina okufuna waaka w'omu field gwe ngenda okulaganga ku Saturday biki naye nga bw'omanyi program ng'ebeerayo lumu a week that's Saturday bagita ffe tuliko twakolanga ne Momo 19 because that's how we hustled me and Momo nga tutambula babiri nga tutambula nga bwaffe tujoininze BBS nga bagamba ye buno bupusi buliwa nga tutambula babiri okitegeera bwe manina ekinyize nga tula ne Momo yanjipizzamu amaaso kati for her she was a good looking girl kati nga ye afuna favor kati nga abanjiikiriza nga Momo amukyawa you get so nga bwonjogerako ekibi nga Momo waali nga akukyawa nga gamumuleke give him time biki you know so netufuka bamukwano ne Momo so
2016 tugenda ku mpewo gwali mwezi gwa kutaano omwezi wa 17 tugenda ku mpewo tutandika okukola naye nga field wakumfield nsumbuwa nga kamera ziba busy so mba ndi awo then divorce comes into my life. Nze part of it tuliko nenga sikola na BBS nenga nkola na mwe get the point. So divorce nga olusu tulina sente yagenda afuna kamera nga simanja alijja olusu tulina sente n'agamba kanze kono kukiga kutasa ufune kamera so nga agireeta tugenda mu kazi tugenda mu kadange tugenda mu kibi kine tukwata kutenywa era property zesinga so each time ninga producer nyamba mu field ninga mane mukama wange research was ninga so bambala abantu temugira yeah so nalanga ngokwatirangako then tufuka mamu kwano so kati finding out nga devotion kijja ku computer yaki manyo editing manyo ya graphics manyo ya camera manyo ya manyo no zitegera manyo like amadio operating kama nifana nyekirungi amanyishi leta kubali kama kwa chapter mulaga yo adayiwa musomesa like najasomesa essomero lyasomeseza mu kompyuta master wa kompyuta nga bwakuba bwomusanga nga tuli mukada nakuwa ekikalu naye nga tuyinza kugamba nti awa musomesa naye nga musomesa so mwana tumeetinga bwetyo ne divorce tukola mpola mpola naye wayitawo emyaka nga 2 mba ntudde ku station nga waliwo omuvubuka amuyita Tammy Images waliwo no before I met Tammy Images waliwo omuvubuka yansanga ku shoot ya Radio and Wisdom nga radio tanafa bali ku shoot eyo nga ya Spice Diana Radio and Wisdom omuvubuka oyo lokani nangamba Allan Cruz tutandika YouTube channel that was 2017 ne muga mwana sibimanyi so nenga jukira nkola ku TV nenga nkola olunaku lutya lomo mu wiki okay. Kale nga abavubuka just abalaba shares abavubuka nga bamanyi nenga I'm not so powerful yeah. So oyo ne mulokani ne mvuliza byangamba nenga YouTube sibitegeera so mu 2019 bantudde waka waliwo omwami bamuyita owekitiibwa Kiwala Imale ye minister atwala minister mu Buganda in the kingdom owekitiibwa Kiwala Imale yeah. So kakati ampita okutwala abayimbi abenjawulo ku ssomero lye St. Andrew Kagwa Gombe bwampita ampa sente yampa budget yali nene nemusasulako abayimbi nenkola kati nzire ewaka ng'omukolo gwo guwedde nfisa sente bwe nfisa sente ezo obwongo buŋŋamba ogenda kukola ki
nesooka negula ka laptop nengera sinategera kyengenda kukola then ngenda ku mulimu omuko gwe bayita tam images aŋŋamba kale gwe oli kumpewo okola gwe nowesime oli kumpewo okola kuti lwaki tutandika YouTube channel omuntu wakubiri kuba kwa idea eyo okay tutandika YouTube channel sendaba osobola nenge jo interview nga abaana bajja kushoya musobola kola YouTube mugamba tami kali bwe nafuna ezo sente mba ntudde waka mba ngane tandika YouTube kali nebuuza ngenda tandika YouTube naye ani agenda okuntemera ebifaananyi editing manyimu basics contacts z'aba celebrities ebyo bisigadde mbirina biki ngandaba production teri complete ningamba naye njagala ekintu ekirungi omuntu kyanatunuulira ngala oli serious so nenkubira divorce nemuga blood ninawo idea nangamba idea kijangu emakindi twatwereyo makindi eyo so ngende ewa divorce nemuga why bino ebintu bya YouTube obitegeera bulungi nga ngamba nange mbadde nnyo ku Facebook kwemblogingira ne YouTube sibitegeera nange YouTube sigimanyi nange ne muganda nange sibimanyi nangamba ne kati gwe inawo ki ne mugamba ebisigadde binawo ebiri ne just ndoza tulina kukola waka mulungi ba celebrity tujja bayiri bamba manyi na mugamba gwe editing ibiki camera obimanyi biki so tufuna machines tufuna camera tufuna computers tufuna biki tubiteekawo ya nenga mukubiteekawo nga era nagamba divorce ne mugamba naye waliwo omukyala bamuyita Crystal Newman akola ku sanyu ayina kyo yejjakola is it celeb by what celeb jazz something like that is it celeb jazz nenga ye yasookera ddala that lady actually on YouTube saagala muntu alimba naye that woman needs to be given respect Crystal Newman because that woman ya hosting aba celebrities ku sanyu ngezo interviews amala nazisa ku YouTube naye nga ye akozesa luzungu ate oluzungu lwe lungi ya so celebrity atamanyi luzungu kizibu olusi nga kizibu okugenda ku sanyu but nga mulaba nnyo interviews nga zinyumira ngamba divorce mugamba this lady njagala nkola ekintu nga kiringa ekyono omukyala naye nga maybe abatategeera luzungu tukiteeke mu Luganda bwoki nangamba blood nze ebyo ebisigadde sibimanyi nze kamera ne graphics we bine editing weeri tusumulule nga tutandika kunoonya content nga tunoonya linnya nga tugamba tulinnya ki nga tuvuna celebrity track so celebrity track etandika celebrity track eyo bwetandika abantu nga batandika Allan Cruz mukopye walalala welelele ra kakati mwe mukopa ololo kati divorce is one person nti alimu akantu kalinga kamomo katono okitegeera nali ku TV naye nga is one person nti singa mubeera kumpi awo nakuwulira ngoba ogamba nti Allan Cruz byakola tebinyumira bw'atakuwa level akukyawa okitegeera ogwe mukwano so nga buli ye alina character tasirika ekintu ekiba kimuluma tasirika kati nga buli agezaako nga lelele mukopye nga yamuwa obufunzi bateranga okukulwaniranga entalo so tutandika bwetyo celebrity track picking up finally ejja into the competition celebrity track efuka y'amaanyi tubikola tukoleze interviews tukoze concerts tukoze biki so tufuuka established bulungi nga tutuuka mu bantu nenga omuntu agamba
Allan ne divorce baliwa. Allan ne divorce baliwa. Tufuna first ka tutanda olunga tukuze tutu business yakuze tanso kubanga ekula abali basula emakindi eyo so ne tudda mutungo waggulu eyo so obulamu ne bukyukanga sula bulungi tufunye emmotoka olonga musula babiri gwe naye mupangisa room emu no it's a big house okay wali mu kusooka right sula babiri like kyengeza ko nga mupangisa wantu wamu nga mbeera mwenna okay yeah so abantu kyesitababulidde nti YouTube eyo olugendo terwali lwangu cause ng'oteekayo video nerabibwa abantu 10 tewagwangamu maanyi mu ssaawa 10 nerabibwa abantu 10 that means buli ssaawa ebaddeyo omuntu omu yekalaba naye olunaku lwe twasooka okulaba views 1,000 divorce yangamba blood tukikubye blood tukikubye 100 views olo musawa meka ezo zajjira mu ssaawa ngemu sawa ngemu 100 ngegudde wali try to ina akayumba yali gundi kyeyo yali show kyeyo yali mwali mujiza yali koteteka kwata kuki bali bagirani omusango bagwa no twakola gundi ya fresh kid interview so yali breakthrough ya celebrity track kati interview eyo fresh kid yangamba amanyi oluzungu nga bakamuntu akampa parents nemwogerera oluzungu ko fresh kid nangamba ate gwe oyogedde lungi nnyo kati interview like ka clip katono katambuza interview yonna so kyano negena ngekula nenkolayo interview ya Florence Nampijja kati interview ya Florence Nampijja yakikuba nnyo so yakola breakthrough so naye kyenzijukira mu struggle ya YouTube twagenda lumu neturecordinga show y'omuyimbi omusajja mwogera linnya nga tumanyi olwo tetunafuna hit bo bwe twagendayo neturecordinga netugamba eno ekimaze sure deal tugenda ogituusa netugitema divorce nagisaamu obuyimba mu background nagisiiga tugenda ogisaayo paka kati eyo show yagana okutambula erimu views 7 mu myaka 2 ekyaliyo naye omuyimbi yali waama Allan ekyaliyo njagena njino celebrity track kuyiba kapipisa kutira nnyo kanyumyako nga alina divorce tukomawo divorce ngagamba omugati gwaweddemu kati nga musigaddemu katoosi kana akasembayo wansi ako omugati so netumenya katoosi ako naye nga soda oyo tawooma soda nga alinga eyayonoonese aba yagwamu gansa aba yinegejawa mutitegerekeka divorce n'agamba blood tetulina kyakkola ne tukuba akasoda twakuba akasoda nga buli mwaga nywako katono nze nsembayo nywaka so nga muvude wane divorce blood wange yadde tuyomba ne tugira ne tucyankala namu mulinga baluganda tuganda agamba boluganda bita obikonagana era ne twafunamu misunderstandings my mom told me nangamba temukole ebyo bya kisiru go back mukwatagane mukole ebintu naye twali twakatandika YouTube eyo nga yemba subscribers 5 twawerekera muganda wa divorce wamita Carol ne tumuwerekera ku airport tumuwerekedde ku airport nengamba divorce yali ajja Dubai that was 2019 muganda divorce olaba bwe tuzze wano ku kisaawe bwe tugenda okijjako nga tugenda ne mugamba ate tulikwata ku ssente zaffe muntu ali tuyita ndozole besala wekola ne mugamba lwakiti tujja tambulira ku kitimba kino negwe tukole ekintu ekyo kimu tubeere wamu cause it's teamwork letujja okutuuka gye tulaga ne tumuwerekera ne tuvaayo kitegeera 2 ngolo chano yakwata da ne tukola nga buli kimu nga tukikoze Kampala basebi tabaka bitu batuzeza buli omu wakabi actually we were the first people
to host ababana bombiyumba ku internet kituufu nnyo ekyo cause fe twagamba ne tugamba ba ongenda kutuukamu fe twagamba ne divorce ne tugamba nti if everyone is hosting celebrities. Yeah, by the way, awantu awo ebiseera ebisinga nga buli muntu yenna YouTube channel ngaba yagala nakola ki naita celebu buloba gana hostinga celebu so kino kyali kyanjawulo nnyo yali idea nga yange era ne mukutumira nga ba bloggers abasinga basumira abatulaba okusinzira UK abatulaba okusinzira Germany USA bichi Belgium bichi naye fene divorce tugamba nedda twongeremu abaana abe Saudi twongeremu abaana abe Dubai nga comments tuziraba tugamba but what if one day tugeze ku hosting nayo omwana ava mu kiyumba atubulire bwe kibadde ne tukitandika ne tu nfuna yo mwana ne bwe twatandika twawusinga abana nga batano n'abala ne batandika bobo manyi ova Dubai omanyi ova kukiiko mawo tunyumize bobo manyi so ne kitulaga nti naffe tulina kye tutonzeewo and mu industry yaffe bw'oba tolina kyotonzeewo you never be powerful. Okay. Olina otondawo ekintu kye bali kujjukira ngamba nti that guy okitegeera so abaana ne batandika okugamba katwesigame ku cruise fa bali ku kyeyo abavubuka emyaka gyange so tukola tukikuba kale of course twafunamu misunderstandings ne divorce naye era ffe twazesortingira teri yazisortinga kirungi nnyo ekyo then divorce asigaza celebrity track nze nsigaza but before nga tuze ku celebrity track awo jukira nti mwati mnakola celebrity track eno endera gye wateekawo ya teyaliiwo kati mwakisortinga mutya okuba nti ye atwala eri already gye mmaze okukola already emaze okumanyikibwa emaze okikubayo mwakikola mutya okuba nti ate gwotandikayo eno empya ye n'omulekera eno kati kankikunyonyole bwe nti nze abantu bwe baba balaba waaka balaba Allan Cruz okitegedde ba divorce emabega bawulira linnya kubanga teyali mu camera ate naye ng'omuntu alina dreams ze naye ayagala okubeera wakabi naye ayagala kituufu so mwekyo kyonna obeera kale ofunamu ak'obuntu oba n'otuula ng'omuntu n'ogamba eno gye ntuuso nabadde ateekawo omugongo n'enninnya n'empanula ne tulya n'enninnya n'empanula ne tulya but then bwe kiba kiweddewo bw'ogamba nti nze Cruz nina brand naye brand eno ngikoze n'ono naye brand tagenda ginjijako bw'okwata celebrity track n'ogikwata ate n'okwata ne brand ate n'ogenda nayo okuba mululu oba olimbyemu kuba gwalina erinnya osooka okudda wali n'okola ekirala oli mugezi nnyo okitegeera nnyo so divorce n'asigaza celebrity track then gwe n'okolawo Cruise exclusive kyantwalira ekiseera okukola Cruise exclusive nali njagala mbigatewamu nga nteeka ku channel yimne mu Brighton but then Ibra ke n'angamba Allan nkimanyi kizibu but you want to prove to yourself nti osobola okukola paka ng'okozeeko ekintu ekipya kiddemu ne mugamba Ibra how olugano lwa YouTube olumanyi eri channel ebaddeko abantu 9,900 ginaddamu negiwera emitwalo 10 ginaddamu mbera ngamba kikole so nenkola Cruise exclusive nenjikola naye nga njikolamu nga natetambula YouTube tezimbika so nenjikola Mukama mulungi nekola naye kuzaayo amabega nga tukyali ku celebrity track era wenafunira character ya Mama Brighton okitegeera that character teyajja nti nali neetegese no character eyo
just natula butuuzi wansi nali ntudde nga my sister wange ali awo kasisa kakato Smaya so Smaya ngayoza engoye kati because of nine fujjo anda nyumiro zanya so ne mugamba leta nkwambaliremu yo skirt ya mama ndabo ba nyuma kati mukwambala engoye mu ngoye zeri ayoza mu najja skirt enjambala kati mukwambala skirt eyo ne mugamba fenno mama yali akolanga bwati so nenjogeza kale eddoboozi lya maama wange nenkola n'ebikolwa abakyala b'oku mizigo nakusa characters B nakosa ddoboozi kuba my mom is so silent tayogera so nakosa eddoboozi lye era eddoboozi lye muwulira lyenjogeza like that's her voice tono kati then nengatako ne characters ezibeera ku mizigo kati nga byenkola awo just kuzanyirira idea nejira ne mugamba nasoka nenkola akasonga akusika recordings erinda konkune recording nga mu recording za simu yes so ne recording za simu ningataya ku internet ngendo komonga kali viral nga katambude kati one of my friend bamwita T Adams ali mu America she was a good friend of mine na chabanku besimu nangamba Allan alo character no gyokoze ebinyumidde nnyo right to continuing and ebintu binyuma kola yakalala then bwe natula wansi ne ngamba erinnya ligendo soko kujja mu mutwe ngendo okozesa nakwata pen n'olupapula ne ngamba erinnya lyensoko okuwandiika kati ng'amannya ago gawandiika ng'olina aba relatives abagalina osinziira ng'owandiika buwandiisa erinnya lyowandiika nga bw'onaagamba nti nzadde omwana naye bwe mba nakamutulako bwe nti erinnya erisooka okunzijira mutwe ngendo mutuuma kati kye nakola nenkwata olupapula erinnya ne ngamba bwe ntandika okuwandiika bwe nti erinnya erisooka ngendo osooka owandiika kati erinnya lyasooka owandiika lyali Brighton simanyi we lyava because so yangana kazini wange yadde sister gwaita Brighton so nempandiika Brighton nelijja kati nempita divorce nemuga divorce okimanyi buno obuntu nabukoze nga nsaaga nendaba buli wembuteeka y'abantu nga babunyumirwa kati olwo ng'omaze ocreatinga YouTube channel yama Brighton oba akaseera kwateka ku Cruise exclusive nga teriiwo wali oteka kukiwakoyo tebyaliwo okusooka nali nkolya ba Facebook ngotekaje ku Facebook okay nga ne Cruise exclusive tenabaawo yawo just nkuzizaako mabega so mpita divorce muntu wa bintu bya graphics n'amawulire aga politics aganyumirwa nnyo naddala covering ebyo ebintu abyagala nnyo so mugamba nga naye takiraba tanakufuna nenga gochi mugamba gwe buno obuntu angamba neva mu ebintu yadikula leka tukole binene bye tubadde tukola ne mugamba gwe Akram producer buno obuntu nga abantu babulaba nga bulamulaga bwe ntagamba kale nga ye kyalaba alaba eri brand gye tuzimbye Allan Cruz eyo ku YouTube ng'alanga alaba bino mulinganga abajonoona me later on mugamba tu shootingeko ne kamera tulabe muna ngendo kushootinga nga babyagala kati tunuulya audience tugaba abantu kyabasinga tufollowinga tibakadama nga sigenda kuzanya kintu kiri wala ku bantu kanzanye abaana bano kati mwaba abaana mwe muli ate abajja ne baŋŋamba nzanyira yakantu boss wange ngakola bwati ne bakuwa idea kyobozanyako kati mu group nenkola WhatsApp group ya Ma Brighton nga mwe muva abaana ne bajja ne baŋŋamba Mr. Allan kakati nze waliwo boss wange yankola bwati ne mu interviews nga bajja ne baŋŋamba so ne ŋŋamba nze kati kangeekwate bano abali mu America bajja kusaagala tebalina stories nyuma so netandika okuzanya mpolampola nga bwegattako n'ebyoku biki shootinga ne divorce mulene bukwata so bumala okukwata tukola channel ya Ma Brighton so channel ya Ma Brighton nayo bwetu wetandika then twali tugenda mu show ya Spice Diana nga Spice naye omukuba wala bange naye twali ba mukwano ne Spice naye tetwali ba mukwano nnyo by then
So meeting manager we Roger meeting ku mukolo ogumu kati Roger mugamba Roger busikira wa Brighton obulaba nangamba mbulaba mwana ebintu byakabi bichi ye manager Spice ne mugamba tukolera akantu akalanga concert nangamba atenze nino obuzibu Spice tukole Spice ngamukakola nga Spice nga ala ni ebintu ebinyuma tukole tokola clip akaso olunali nagamba daba yimbi abenjawulo baje bakole nga buli omu yagana ga Cruz mwana ebyo na brand yange Cruz so nembata so Spice was the first artist okukiriza idea yo okukiriza because nali nkosana erinnya lye mugondi so Spice amala okukiriza tukola ka skit katambula kuba kali kalangana concert katambula yeah so tuvuka ba mukwano nnyo ne Spice Take we ne nywa chai ne tukola weti ne tuzanya so we became friends till up to now nafuka ky'ali wange nyo up to today era guno omwezi siriyo simanyi wa interview Spice nabirako ku channel netu buli mwezi nga Spice yo mukolako interview abere ku channel cause nchitwala anti Spice yampa hype yampa hype ya so nembanga buli muntu oba buli mu industry wano oba akola ku TV oba akola ku I know yo muyimbi gwa respect gwa gamba anti kabani buli muntu ali ku TV buli muntu ali chai I know muyimbi gwa gamba anti we mwana uyo muyimbi yamberera munayenze mu bayimbi bonna Spice Diana yambereramu so netufuka bakyali nnyo she's like my sister newe mankoze ekintu nga tekitambudde bulungi she can call me nanga Allan mwana kino ngati ku Instagram bichi she's one person I can call name ga Spice walo idea no wait newe ninga jantu kole yeah so basically your journey then Necros exclusive nayo netambula mukama nanyamba netambula bulungi kati so tuba tuli awo munnange 2021 guno omwaka Mr. Mukalaza atuyita tugamba mugenda kujja Dubai bichi ngamba divorce blood nagamba bino ebintu bisoboka oli mutofu nnyo nga twambala ngatto nga muyingirawo mukama yebale nnyo yebali ddala kakati nga tuzeyo ku kibuzo kyaffe ekyo toyanza nnyonnyo emboozi yonna nnyovu era gwe wonna alaba kansubire nti olinamu kyoyize nga tuvudde awo kale nga tuzeeko emabega ku mboozi eyo ozuuka ssaawa mmeka ku mirimu egyo gyokola egy'olunaku era bwe bakasaawa nga mmeka kiri bwe kiti nzuuka ssaawa 4 ez'okumakya kuba YouTube ninga yeekozesa nzuuka ssaawa 3 nenviwaka ssaawa 4 nengenda nenkola ebyange basically lunaku werugira naye nebaka ssaawa nga 8-9 kuba mba ndi ku internet nga nnoonya we natandikira enkeera kale yeah tweyanziza nnyo webale nnyo webalire ddala pozi n'ekibuzo kino ino wammanga Allan Cruz natumaliriza kino kakibeere ekigenda okuddiya ekisembayo yes kuba ebyokuyigako bingi nnyo Allan Cruz gwe muntu atera okupostinga content w'abantu abalala ku social media platforms ezo for example kana akantu kano okalaba bw'obanga okajjukira I don't know kantu kaneno oba okalabye wena okajjukira mu bwongo obwo yeah Habi choba deni naja waneno nkajigidde ojokera akantu ako ya posting akantu kaneno I was so surprised kubanzi yakakola era kyanewunyisa nnyo kankwebalizo waneno nti neyanziza nnyo bali ddala kugamba kyampa essanyu lingi nnyo era ndowooza eno kyasi gye nfunye okugamba nti bali ddala sinze nzeka Allan Cruz bana bangi abaleetazo okwebaza face to face naye tebalina akakisaako kati nze afunye akakisaako kwebaza mu camera Allan Cruz olw'omutima gwo gw'olina leka nyimire ku lw'abaana abo oba abantu abaleetazo okwebaza face to face ngambe nti Allan Cruz bali ddala olw'omutima omulungi ogwo gwokola ki gw'olina okusookera ddala ate nga waakooyo omuntu omulala yandigambye nti bwenkola wako ne mpostinga bajja gamba nti ate ono ali creative okukola ki okunsinga abantu baba bagala okubikira talent z'abantu abalala ebbali ng'ogyeko ekyo Allan Cruz
oleta n'abaana bambi ab'enjawulo nga weegedde ku bakadaama tebalina platform yonna naye n'obaleta n'okola ki n'obakyaza n'obalaga ensi ng'oggyeko abo waliwo n'abaana ab'ebitone bw'oleta n'olaga ensi naddala nga baana ba tiktok n'obakola ki n'obaleta nti omuntu omulayina yali asobola okugamba n'agamba nti abana abaana balina talent oba oli awo nabalaga ensi bajja kunsenga tebakole ki bandyeko ekintu kyange okitegeera naye omutima ogwo ogw'enjawulo Allan Cruz nja kwebaza nti webale nnyo webalire ddala era waliwo n'omuvubuka ayitibwa Ande yagambye nti mutumireko Ande byange Ande Andrew kale akola mu Loop Access nkwagala nnyo naye bambi kankubu briefly tulina akantu akalala ke tugenda okukola so but briefly kankubulira ekintu kimu omuvubuka ndaba eyo ettima amalala ettima amalala nze nkuze ne maama wange ye muntu awola omuntu 5,000,000 n'amulyaza amaanya n'akomawo omuntu y'omu naga omuntu onamuwoze ssente naye yaganye okumpa ssente naye kamulekere Allah yamanyi omuntu ne wayitawo ebbanga n'akumunaga mabeya mpolayo 1,000,000 ngenda gikuwa n'agikwata n'agimuwa nomuga maama omuntu yakulaza amaanya 5,000,000 n'agamba kati nkoleki bambe naddamu bintu byansi so omutima naye mutera omugamba ne mugamba maama olabe ebyo ebintu byokola ebyo osanga mwetufuna Katonda akusasulira mu baana bo yeah era my mom was so happy nga olidde nti ngenda Dubai ate ngenda komawo sibyawo ayishitegeera so kyengeza kugamba omuvubuka ndaba kiriki ettima amalala obutayagaliza n'okulowooza nti goli wa kitalo okwawukana ku balala toli wa kitalo okwawukana ku balala yo no point ng'onala wali badde ofuna akatabuno bako notinga olaba industry Katonda yagikola bino ebintu okubeera abakabi waliwo olwobeera wakabi waliwo ojjotuuka ng'abantu tebakyayagala kumanya waliwo bavubuka banna abapya okukwata munno ku mukono n'omulaga ensi n'oba omulaza omulundi gumu kola ekyo ky'osobola munno omulaga eri ensi tukola omulimu gwe gumu omuntu mulala agamba ogenda kushoyo oyo omwana yaani kituufu abo bapya abakajja okkiriza otya oyo omwana but let me tell you something me I learned something from Douglas Rwanga n'abayimbi bajja kubuulira he's the most down to earth present on this planet so tatunuulira gwakikoppako kuba nawe nayongero kikoppa yes nina ekisanga omuntu nyamba naye ate ogenda n'otunuulira ate nawe akusinga ng'ate naye akyayamba he won't ask for money okukolera ekintu he won't so mbeeraawo ne ŋŋamba okay Katonda waba yampa nga nze nafukamira ku mavivi ne musaba ne mugamba Katonda mpa kino n'akimpa alina reason lwaki aba akikuwadde takikuwa wekkuse akikuwa osharingeko n'abalala akikuwa oyamba abalala akikuwa osavingeko abalala kituufu nnyo okitegeera so bwekiriza obumuntu banga to bwe lukya ku makya Nyondo Media nebanga yeridinga mu Dubai obanga yeridinga teweegulumiza bw'olaba omwana nga alina story gy'agamba ng'olaba cause bw'oba nze ntunula ekintu kimu if you have a platform guba mulanga gw'abantu tebiba bibyo oba okolera abantu okitegeera bwe mba nkyaza abantu ntunuulira story kijoyina eyamba etya omuntu okitegeera sigamba nti ono alina views ono abantu tebamumanyi sijja mukyaza no because me I believe people believed in me nze nkyaza n'omuntu nga just giving an example nsobola okyaza omuntu ne mbagamba bannanga ono omuntu amanyi okukolola onakola era abantu ne bamulaba olwa Allan Cruz because people love Allan Cruz era abantu baagala Allan Cruz kyakola yeah so that's the favor you get n'omutima omulungi so bw'oba ofuuse owakabi naawe kino nkigamba bw'oba ofuuse owakabi teweegulumiza be down to earth
okubeera omukakamu tekina kye kikujjako and being real mu mutima okitegera bw'oba oyagaliza so toyagaliza ate ogambe nti ati bw'oba oyagaliza bw'obeera real mu mutima ng'oyagaliza Katonda ajja kutambuza byonna gy'oyagala. Tweyanziza nnyo Allan Cruz balenyo balire ddala wabula kino kakibanga kye kisembayo wallahi amazima gali nti tosobola okusula Allan Cruz ebuzanyira bingi naye olwakadde ndoza katube nga tusembayo kineeno Allan Cruz manyi nti bangi abakulaba bali ku Nyondo Media abakwegomba era bo inspiring abakyala abaana abasajja abalenzi bangi nnyo naye wandibanga waliyo omuntu oyo eyandiyagadde okuba owakabi nga gwe oba n'okusinga naye ng'alina mufiya munda mu ye atya nti eriyo omuntu alowooza n'agamba nti omuntu okubeera owakabi n'okwakivinga goals ze lazimu ateekeddwa okuba nga ava mu famire ngagga lazimu alina okuba nga ava mu masomero agakabi ag'ebbeeyi okitegeera kati ekintu ekyo ne kimuzza emabega n'agamba nti zisobola kubeera wakabi kubanga ewaka tuli baavu alina ekirala nsomedde masomero gaki galayise kati nga gwe Allan Cruz wano woli nti osobola okuyimira mu kifo yes round nekola kine kankana okitegeera omanyi wakabi bwoli kuba tobumanyi tobumanyi fe bakola ki abakuwagira oli w'amaanyi nnyo tovulanze nazo wano mu Dubai naye omutune bw'aba atudde eri ku ntebe nanga gwe Cruz jangu ombuzeeko ate banze neewunyiza kuba nkikulabye olwaliro mbadde sikumitingangako naye neewunyiza nnyo okay nga nkyagana ekibuzo kyange kino wammanga omuntu oyo omuwa amagezi ki alowooza nti omuntu olina kubeera nga famire gy'ovaamu nga ngagga n'okuba nti ogenze mu masomero agaki ag'ebbeeyi kati nga gwe Allan Cruz wakulira mu famire nga ngagga era wagenda mu masomero g'akabi okufuka kino kyoli nti kyekyakuyambako okufuka kino kyoli nga gwe Allan Cruz ssaawa y'olwaleero nagenda mu masomero amalungi nengendako ne mu masomero amabi byonna nina kye nayigayo masomero amabi nayigayo okuhasolinga ya niwankubadde nako twebbanga ku ssomero biki naye nayigayo okuhasolinga ya masomero amalungi nenjigayo okwogera mu bantu okumanya okwepositioninga ya ne fear kyekyo abaana abasinga kye bajja mu masomero amalungi nti omwana ava mu ssomero eddungi oba yeyayizeko mu ssomero eddungi oluusi aba n'oluzungu olulungi aba confident osobola okwogera mu bantu basically byebyo ebisingayo okitegeera kwogera bulungi osoma bulungi ya but mu masomero gano agali medium wage bagamba agatali malungi omwana ayiga okusurvivinga ayiga bingi naye okudda point yo njagala okugamba omuvubuka ekintu kimu okutuuka woyagala erinnya libeera oba woyagala okubeera bire ebintu bibiri nkiddamu bire ebintu bibiri wekkiririzeemu wetaaga emikwano emirungi saba Katonda tomusaba ssente musaba amagezi wisdom bw'olisaba Katonda amagezi ssente ziggwawo biki amagezi gasigalawo kitegeera nze abantu mbagamba osobola okutwala byonna bye nnina nenzemu nenkola ebirala nekyo tosobola kutwala bwe bwongo bwe nnina amagezi ge nnina then nange ng'omuntu kitegeera osookera ku makya no hackinga notwala cruise exclusive no hackinga pages notwala biki but tosobola kukinzijjako nti nze Allan Cruz tosobola kujja noŋŋamba Mama Brighton ogenda kera ku makya oneerabize Mama Brighton tosobola kuba kati ekyo nakisaba Katonda yakimpa ekirala be real bw'oba ow'ettima oyinza okuba oli awo ogamba ebintu biganye naye nga naawe oli wa ttima toyagaliza nga bodda mu luumu yo okimanyi bulungi toyagaliza olina enkwe abantu bwe batyo Katonda takuwa so teshi all about nti olina kubanga ova mu family engagga olina kubanga oyidde masomero agakabi gwe yagaliza Katonda ajja kuwa okay tweyanziza nnyo Allan Cruz kano kakasembeyo I'm really sorry Allan Cruz waliwo abantu balowooza nti omuntu okubeera owakabi lazimu oteekeddwa okuyitako masabo majjadu
n'okusiranya abantu abalala abali mu the same industry oba the same thing you're doing ekito kikiririzaamu tokikiririzaamu kubanga byonna ebintu by'oba nabyo mu bulamu binyuma nnyo ng'olabye amaanyi g'obitaddemu ng'olabye obikoleredde. This page here gye tuliko oba this channel ejja kunyumira nnyo ng'otandisa okuhitinga nga buli video gy'ossaayo 2, 2, 3, 5, 10, 20, 30 olaba amaanyi go. Kyova nze ngamba n'abaana toboostinga channel, toboostinga page, tokola ki. Work so hard otegeere wookoma. Bw'okola ennyo ojja kutegeera wookoma nti nina ba followers 3 awo amaanyi gange gakoma kanyongeremu enkyowe ez'olukumi. So following gye nina ngyekoleredde ng'omuntu. I've worked for it and ne audience ekindaga bwe ngenda mu audience era ndaba love yeemu nga gye ndaba ku pages. So lumu anyway nga maliriza lumu nali mu supermarket nensanga omukyala ng'alina omwana we ng'amusaza waliwo akaviri maati ya kansala maati baba kati omukyala n'aŋŋamba omwana yali akyali eri mu masanga alina byanoonya kato ka bebe nanga ono Allan Cruz omwana yange ejju yakaabye mbwoba musala akaviri nga aka Allan Cruz n'amuyita ngenda omulaba nga yasiza akaviri nga akange neŋŋamba mu mutima nyina n'abaana emyaka gino abamanyi abanjagala. So kyampa ekifaananyi nti ntambula obwana okutonda n'osanga akaana akato n'osanga obwana oleka mama Brighton. So kimpa essanyu neŋŋamba okay sijja wemula sijja kukola because ogenda n'osanga ebintu emunoga okay. So that just real. Okay. Tweyanziza nnyo webale nnyo kubeera ng'obadde oli ku Nyondo Media. Nange Nyondo Rozet program Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya tuyise mu lugendo lwa Allan Cruz wanene Dubai nate tutamukone mu bulamu bwe kansubire nti munnawe nako kyokoze ki kyoyizeemu Allan Cruz sibula ngato nakusibula saba oyo yenna kulaba agende masono kubanga oba kowola list ba followers bo nabo basobola kubanga ba following Nyondo Media. Okay. Kale abanda bamwe bali nnyo Dubai people, thank you for welcoming me. Buli abadde ansanga abasinga ampaye 10 ampadde 5 ampadde emeka. So mwe bali nnyo bambi mwe bali kunjagala. Thank you for loving Allan Cruz. Thank you for loving Allan Cruz. Mwe bali kwagala waka wange yansanze abaana nga muli basanyufu okundabako man nze simanyi kyendi. I swear upon the living God just because kale binyumira bunyumizi but simanyi kale obagamba gambe nga onagamu simanyi kweyisanga celebo but nyumira nnyo okubeera obulamu obwa gundi ya interview nga gundi agundi ya nyuma. Just give her time muwa obudde mupya naye just give her time nga mwe mwampa obudde nga muwa abantu abala obudde give her time. One day muliyimirira ne mugamba that girl is the best. Okitegeera. So subscribe on her YouTube channel atandike naye ekintu kye mumpola mpola. She's a good girl. Ayambala bulungi takunama mwali muwuliddeko musango gonna nedda. So please support her, love her channel. Allan Cruz is my name. Otherwise olunaku olwaleero njagala okubanga ate ntulira mamange nakikole Fatuma mu katale ekitintale kansuubire oli bulungi. Kale njagala okubanga ate mbasibya nunze nti Dubai mumaliriza. Okay, tweyanziza nnyo webale nnyo obadde wabula nsaba Mukama Katonda wallahi akwongera Allan Cruz. Tweyanziza nnyo bale kubeera mukakamu obale kuba muntu ow'ekika ekyo obale nnyo obadde ddala twebaza ne mama yakukuza kuba tekedde okubanga yakukuza mu mpisa nnungi bale nnyo yebale nnyo yebalire ddala omulabi waffe ne family yange the Chimalio family bannaye mbaagala nnyo Chimalio family Maka, Uncle Paul, Aunt Sarah, Stacy mwenna if you know you are Chimalio wonna woli nkwagala nnyo. Okay. Nange kamba sibule amanya nsigadde nga nze Nyondo Rozet naye kansoke nebaze mu Cownet Global Services nga mwami Mukaraz webale nnyo obadde kutuusako abantu bati abenkizo ennyo nebaza ne mwami Kim webale nnyo obadde byonna byokola. Akram yabadde ku camera Postnet devotion naye mutumiddeko mulimu gwakola naye gwamaanyi nnyo nkwagala nnyo obale nnyo bali ddala Mahmoto
ate eryo livaawo gogamba makumoto mpozi nahura betina nayo nkutumiddeko mukwano Hassan the Rocks Wampombo African Restaurant pozi gwe wena yaleeteza okubanga olya ku mmere empomu ey'ekifirika genda mu Deira ekizimbe kiyitibwa Naif Hotel Naif Montreal Hotel obeere nga olya ku mmere eya Bannayuganda ennungi Mpombo African Restaurant. Tweyanza nnyo, mwebale nnyo, mwebale atusinkane olundi.